Mukama Katonda kitaffe omwagalwa, tugenda okwongera okulaba endagaano gye wakola naffe. Osooka gikola ne bajjajjaffe mu ndagaano enkadde, naffe n'otutwaliramu. Endagaano ey'omukwano omuyita okutulokola, tuyambe tuleko kye tuyigamu ekipya ekituzaamu amaanyi mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Omuwandiisi yatuwadde ekyokuyiga ekiriko omutwe omunene okugamba nti njagala kujjukizaako nti tuli mu kitabo ekyakuva, era nga tugenda mu maaso okunnyonnyoka ebyokuyiga ebiva mu kitabo ekyo. Tutuuse ku kyokuyiga namba 10 mu lesoni yaffe ya kwota eno. Omuwandiisi kye yawadde omutwe ogugamba nti endagaano ne pulaani. Naye ate bwe tudda wali mu Luzungu yagambye the covenant and the blueprint. Wano mu Luganda oyinza obutakijjaayo nnyo ndowooza bulungi. Musomba. The covenant and the blueprint. Covenant eno kutuukirira neggwayo nga bwe tunaagiraba. Erina ekisembayo kye yeetaaga okukola obulungi, yeetaagako amaka. Endagaano. Amaka omukulu w'anaatuula, w'anaasinzira okubeera mu bantu be, okubalokola, okubanunula, okubayamba. Naye amaka gano tegasookera wano, gasookera mu ggulu. Blueprint. Nga amaka leesoni nnene ekwata ku nteekateeka y'obulokozi. Buli kyoyagala okumanya ku nteekateeka y'obulokozi nga kiri mu maka gano gajja okuzimba kuno, naye nga mapya kuno si mu ggulu. Nteekateeka yagikolera mu ggulu. Aga kuno oba eri ebeera blueprint, oba neebeera blueprint. Eri ebeera blueprint. Nti gazimbe nga bw'olabira ddala gali bwe gakola ki? Bwe gafaanana. Bwe gali. Naye nga kitundu ku ndagaano gye bagenda okukola. Endagaano eno okufaananako n'ey'amaka tugiraba mubaamu ebirayiro. Katonda yakuba ebibye nga bwe twalaba mu Ssabbiiti eziyise. Nja kukola bwe nti, nakola bwe nti, ne mbeetikka ku lwawatiro. Namala okuba ebirayiro, naga kyensuubira mu bufumbo muno, kunzikiriza bukkiriza, kumpulira, kuŋŋondera. Bwe muŋŋondera ebisigale byonna nja kubikola. N'agamba omukazi we Isirayiri naye akuba ebiki? Ebibye. Ebirayiro. Era tujja kubiraba. Babimala byombiriri. Endagaano kuliko okusibwako omukono. Omukono nga guwedde, wabaawo reception. Reception ng'ewedde, obeerawo amaka anatambulizibwa obufumbo. Yereesani yaffe ya leero. Era Oluganda Brian yagenda otukulemberamu. Yes. Tweyanziza nnyo Musumba akozesezza ekyokulabirako eky'obufumbo. Endagaano eno erabikisibwako ng'ekyokulabirako ekyo eky'obufumbo gye tugambye nti wabeerawo okulayira. Naye kaakano twagala tugende mu kuva essula eya 24 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lw'omunaana, twongere okwetegereza ebigambo bino. Agamba Musa nti linnya eri Mukama gwe ne Alooni, Nadabu ne Abiku n'ensanvu ey'abakadde ba Isirayiri, era musinzize wala. Musa yekka asemberere Mukama, naye bo baleme okusembera, so abantu baleme okulinnya wamu naye. Musa n'ajja n'agamba abantu ebigambo byonna bya Mukama, n'emisango gyonna abantu bonna ne baddamu n'eddoboozi limu. Ne boogera nti ebigambo byonna Mukama byayogedde tulibikola.
Musa n'awandiika ebigambo byonna ebya Mukama n'agolokoka enkya makya n'azimba ekyoto wansi w'olusozi n'empagi 12 ng'ebika 12 ebya Isirayiri. N'atuma abavubuka ab'abaana ba Isirayiri ne bookya ebyokwokya ne bawaayo ebiweebwayo olw'emirembe by'ente eri Mukama. Musa n'atwala ekitundu eky'omusaayi n'akifuka mu kibya n'ekitundu eky'omusaayi n'akimansira ku kyoto. N'atoola ekitabo eky'endagaano n'asoma amatu g'abantu ne boogera nti byonna Mukama byayogedde tulikola tulibuulira. Musa n'atoola omusaayi n'agumasira ku bantu n'ayogera nti laba omusaayi ogw'endagaano Mukama gwalaganye nammwe mu bigambo bino byonna. Tuyanza nnyo mukadde. Dennis, kiki kye twongedde okulaba wano? Tugambye nga tukozesa ekifaananyi kiri eky'obufumbo. Wano kiki kye twongedde okulaba ekitubikuliddwa mu byawandiikibwa bino? Musomba nga wakozesezza ekyokulabirako eky'obufumbo. Abagole bwe bamala okukola ebirayiro bino basayininga okukakasa nti kye bayingiddemu kintu kikulu nnyo kyavunaanyizibwa si kyakusaagiramu. Ne wano tulaba mulimu okuyiwa omusaayi. Ensolo eno omusaayi guno bagumansidde ku olutaali ate ne bamala ne bagumansira ku bantu ku kyoto ne ku bantu okubalaga obukulu bw'ensonga eno nti endagaano gye tuyingiddemu paati eyange ngenda gituukiriza. Nekituzaayo nga bwe twalaba mu ndagaano enkadde nga tutandika nti Adamu ne Kawa be balina okufa naye ensolo neefa ku lwabwe. Ne bano be bagenda okuwasa Isirayiri tebasaanidde, matter of fact balina na kufa bufi kuba bajeemera nnyo Mukama Katonda. Naye ensolo eno efudde mu kifo kyabwe okubalaga nti mwe mubadde temusaanidde kubeera mu ndagaano nange, naye ensolo eno efudde ku lwammwe era omusaayi ogwo nga gusonga ku Yesu Kristo. So ekifaananyi kyali kigazi nnyo kyendabyewawo ssebo. Nkyakabita. Era bwe tuddayo ku kifaananyi eky'obufumbo, ekikolwa eky'omusaayi guno okugumansira ku olutaali ne ku Bayisirayiri bennyini kwalinga kussa mukono ku ndagaano eno, kubanga bonna buli omu yali amaze okulayira. Katonda abagambye mukole bwe muti ne bwe muti ne bwe muti, nabo ne bagamba nti nga bw'ogambye naffe tunaakola. Kati oluvannyuma lw'okulayira nga balina okuteekako ki emikono. But why blood? Kubanga kye baali bayingira mu kiri serious. Yemukadde then Musumba ajja kutongeza. Bwe tuba tukola ebintu eby'omulembe tubeera ne plan ebigenda okubeerawo. Era omuwandiisi wa lesson yakozesa ekigambo nti endagaano awamu ne plan nga kiraga ebinaagenda mu maaso ate ne kiraga n'engeri gy'oyingidde mu nsonga eno. N'olw'ensonga eno Abayisirayiri bayingira mu nsonga eno n'omusaayi, ate nga ne Katonda omusaayi guno agusiimye. Lwaki agusiima? Kubanga gumansirwa ku kiki? Ku kyoto kye ekiweerwayo ki? Okuweerwa sadaaka. N'olw'ensonga eyo sadaaka ey'omusaayi Katonda yagisiima era plan n'agiteekako omukono egende mu maaso. Musumba, lwaki musaayi? Waliwo ekifaananyi ekirala kye tusobola okulaba ku musaayi guno? Omusaayi guno singa tegwayiika embaga eno teyandibaddewo. Benesi yatugambye nti omugole omusajja bye yeetaaga bituukirire, obufumbo buno busobole okubeerawo, enkolagana esobole okubeerawo. Omugole omukyala tabisobola. Bw'atabisobola n'abyegembera, etteeka liga nti oli gulyako tebulire makola ki? Fa
kakati senganga tewali kuyiwa omusaayi tewali kusonyiyibwa awatali kusonyiyibwa n'obufumbo tebukola ki tebuliiwo bufulwa omusaayi buno yensonga lwaki endagaano Katonda gye yakola n'ekkanisa ye yeyita mu mwana we Yesu Kristo yawaayo omusaayi gwe ku musaalaba Golgotha buli amukkiriza yayingira obufumbo buno ng'ali covered ajja kusonyiyibwa ajja kulabirirwa ajja kwebwa obulamu obutaggwaawo. Tweyanziza nnyo ebigambo bino tugambye nti Musa n'abiwandiika era twongedde okulaba nti nga babitusomedde batugambye mu New York 3 nti abaana ba Isirayiri ne bagamba nti ebigambo ebyo byonna Omukama Katonda byatugambye naffe tunaakola ki tunaabikola tulaba okulayira kwabwe. Naye njagala kubuuza Dennis nti okulayira kwabwe kuno basobola okutuukiriza? Bwe bayogera bakyogera emirundi 3 nti byonna Mukama Katonda byatugambye tujja kubikola. They were sincere. Ne bali sincere nga bakitegeeza. Naye nga bwe tugambye nti tuli wakati mu lutalo lunene wakati wa omulabe Sitaani. Bwe yakiwulira ekyo era essula ntono ze tujja osomeyo maaso tujja kulaba ate nga bo bennyini bakoze ennyana ne basinza Katonda bakatonda abalala. So kye tulaba waawo lesson yatugambye ffe ng'abantu tulina inherent tendency towards evil. Kyabuzaayana okubanga twekubira ku side ey'ekibi. Bo tebakitegeera nti baaligambye nti tujja kubikola byonna Mukama byatugambye ng'atusobozesezza oba olw'ekisa kye. So bo bali tebanategeera bubi bwa kibi nti ne Paulo bw'agamba nti ne bwe njagala okukola obulungi ate neesanga nkoze bubi nga ndi mubi nnyo nga ndi mwonoonyi. So ekyo bali bo tebakitegeera naye baali sinsiya nga baasazeewo nti Mukama kyagambye bajja kukikola. Yesebo tweyanziza nnyo Mukyakabiito. Tuyinza tutya ffe okubeera mu kifo ng'abaana ba Isirayiri bano kye baalimu ate ne tusobola okutuukiriza ebyo bye tweyamye okukola? Kubanga nga bwe tulabye Dennis atugambye nti bo tebaasobola tuukiriza naye ate nga bo bagyogedde with sincerity nti byonna byatugambye tujja bikola. Tuyinza ffe kukola tutya? Lesson yatugambye nti ku bwaffe ekikula kyaffe kinafu ate kyonoonyi nnyo. Twetaagira ddala obuyambi obuva wabweru w'emibiri gyaffe, naye obuyambi obwo tebuva walala wonna nga buva waggulu ddala ewa Katonda okuyita mu kisa kye n'ekigambo kye ne mwoyo we atusobozese okukola ng'enteekateeka ya Katonda bw'eri. Ku bwaffe tetweyinza, twetaaga maanyi ga Katonda atusaasire busaasizi. Tulabe tutya oba Musikadde atusomereko awo ku katundu ka Sande? Byonna Mukama byayogedde tulibikola. Bwe baayogera baakitegeereza ddala naye tebaamanya bumenyefu bwabwe, obulebevu n'obutaba n'amaanyi. Omusaayi ogwamansirwa ku kitabo eky'endagaano kiraga nti ekisa kya Kristo kyokka Isirayiri kye kyali kimusobozesa okugoberera ebiragiro bya Katonda. Tetwagala kukkiriza nti ekikola kyaffe eky'obuntu kirebevu, kinafu era kyonoonefu ddala. Tulina embeera ennyonoonefu gye twasikira. Okusobola okukola ekirungi tulina kufuna buyambi kuva bweru. Obuyambi buno buva waggulu okuva mu maanyi ag'ekisa kya Katonda, okuva mu kigambo kye era n'okuva eri Omwoyo Omutukuvu. Era wadde nga bino byonna nga tubirina
omubi akyajja gye tuli mu ngeri ennyangu gye tuli. Musumba, tusaba otwongezeewo tutangazaamu awo. Yensonga lwaki endagaano eno ey'obufumbo buno bwaffe bwe lumala okubba ebirayiro, omusumba atuzza ku bbali nga tussaako omukono ku lupapula nga tuteekako n'abajulizi nga kifuula obufumbo buno buli ofiisi olupapula luno. Era baba bagenda okutulangirira lwe batukwasa. Bufumbo bwa Katonda n'abaana b'abantu ne Isirayiri si mukono ku lupapula, musaayi ku lutaali. Waliwo ateekwa okufa nga bw'afa n'agulira abagole obulamu obasobozesa okufumbirwa. Nga tafudde tewaliiwo bulamu. Bebulaniya 9:22. N'olwekyo bano kye batamanya abaali bafumbirwa abeetema engalike byonna byagambye bitujja kubikola, baali beerabidde nti tuli bafu okugyako olw'omusaayi gwa Kristo. Naye ng'ekyomukisa omulungi essubi weeriri, kubanga Mukama Katonda yatusaba n'atuwa ebiragiro bye tubitambuliremu, tusobole okubeera abafumbo be, tusobole okufuna obulamu obutaggwaawo, ate yatusobozesa n'okubitambuliramu. N'abala bongerezeeka. Tujja kusoma mu Ezekieri essula ya 36 okuva ku 28 paka ku 28. Twongere okulaba Musumba ekyo kyabadde atunnyonnyola. 36 26 paka ku 28. Era ndiba n'omutima omujja, ne nteeka omwoyo omujja munda mmwe. Era ndijja omutima ogw'ejjinja mu mibiri gyammwe, ne mbawa omutima ogw'ennyama. Era nditeeka omwoyo gwange munda mmwe, ne mbatambuliza mu mateeka gange, era mulikwata emisango gyange ne mugikola. Omunaabeeranga mu nsi gye nawa bajjajjammwe, nammwe munaabanga bantu bange, nange naabanga Katonda wammwe. Mukadde, nga bw'osomye awo twongere otuyambe, twongere okutegeera olunyiriri olwo. Olunyiriri lutegeereka bulungi nti Katonda yekka yasobola okukola mu bulamu bwaffe. N'atuteeka tulina omutima weewaawo, naye yekka yasobola okututeekamu omutima ogw'ennyama, n'atuggyamu omutima ogw'ejjinja. Eno nno y'ensonga lwaki nga tutambula mu bulamu obw'ensi eno, okutegeera Katonda ebiseera ebisinga kitubeerera kizibu. Omuntu osobola okumunnyonnyola ekintu naye ekintu n'alemwa okikola ki, kubanga omutima gwaki gw'ejjinja. Mulowooza nti olwaleero ensi eno teyantegedde nti olunaku olw'omusanvu ye Saturday, ensi yonna tera lw'okusinza ensi erumanyi. Naye omutima omukalubo wano Katonda kyakola ki, kyayogera. Ndibajjamu era ssebo, nze nina ssebo mukulembeze, nze nina kye neebaza Katonda nti gwe okuyitibwa okubeera omu-Advent kisa kyani? Kya Katonda. Dennis, kwongerako nti bw'aba Katonda byonna yabikola, yakuteekamu omutima guno ogw'ennyama n'akuggyamu guli ogw'ejjinja. Kati paati yange olwo nze Sebadduka bw'aba biri byonna yabikola, paati yange eriwa? Ne nkizuula nti nze nina kusalendalinga gy'ali. Kuba lesson yatugambye nti obedience is God's gift. N'obuulize kirabo Katonda kyakuwa, yakusobozesa n'okuwulira kuno. Omutima guno gwe kasita osalendalinga ye n'atekinga over. Tosobola kudda eri n'ogamba era singa siibadde muwulize. N'obuwulize buno Mukama yakukolamu n'akuggyamu omutima gutugambye ogw'ejjinja, n'akuteekamu guno ogw'ennyama ogusobola okuwulira. Kisebo. Amina. Sebo senganga
bafudiramu ennyiriri ezezekeri nga tugenderera kuwuliriza ani akola bino byonna. Kanziddemu. Era ndibawo omutima omujja. Ani akikola ekyo? Ye mwene Katonda. Nenteeka omwoyo omujja munda mu mmwe. Ani akola ekyo? Mukama. Era ndijja omutima ogw'ejjinja mu mibiri gyammwe. Nembawo omutima ogw'ennyama. Era nditeeka omwoyo gwange munda mu mmwe. Nembatambuliza mu mateeka gange. Era mulikwata emisango gyange ne mugikola. Buli kintu kyonna. Awo munaabeera nga mu nsi gye nawa bajjajjammwe. N'okubeera mu nsi era yakikola ki? Ate era yiye. Nammwe munaabanga bantu bange. Ekyo kyokka kyatusaba. Mukkirize. Nange naabeeranga Katonda wammwe. Era ndibawonya mu butali bulongoofu bwammwe bwonna. Era ndiyita eŋŋano. Ndoza katukoma. Kaakati obulokozi bulimu ebitundu bibiri bye batusomesa nti Mukama Katonda batubuulira enjiri tumukkiriza ne tukkiriza Yesu tuweebwa obutuukirivu bwabuwa obutufuula abaana ku ssaawa eyo kashi ne butuweesa obulamu obutagwawo. Ekyo kirabo freely given kitusomako mu Baluumi sura 5 sura 3 sura mmeka kirabo. Naye nga tumaze okufuuka abaana ate tulina okufuulwa abaana. Tufuuse abaana naye tuli balalu tulina obuzaaliranwa obw'ekibi. Akati ate okufuulwa abaana twetaaga mutima mupya heart transplant. Ogwo omulimu ogwo Katonda ajja kulwana nagwo okugukola okutuusa emyaka gye tunaamala nga tukyali balamu ku nsi. Naye omulimu ogwo nakyo kirabo. Teriyo kintu kikwata ku bulokozi bwaffe kye tuyinza kwewaaniramu nnyo nti ffe twakola kino. Omulimu nga bw'ogambye my choice, my part, my role, kuba nti Mukama kakano kakomyewo. Kakano kakomyewo nkwegayiridde take over. Kasale muyi amayiwa akasala. Naye nga gw'omuwadde olukusa kubanga yatuwedde embeera. Tweyanziza nnyo Musumba. Nga bwe twatandise nti endagaano eno erabisibwa ng'obufumbo. Bwe tuba nga tuli ku mbaga yonna tutandika na kulayira. Nattu tumala okulayira ate ne tussaako emikono nakyo tugirabye. Ate bwe tumala okussaako emikono ki ekiddako olowooza Mukulu Kuteesa? Kugenda nga reception. Tugenda kuki? Ku mbaga eya reception. Eya reception. Kategedde nnyo. Kati katugende ku ssuula eya 24 kuva ku Nero 9 paka ku 11. Yagambye bw'ati. Musa n'alyoka alinnya n'Alooni, Nadabu ne Abiku n'ensanvu ey'abakadde ne Isirayiri. Ne bakalaba Katonda wa Isirayiri ne wansi w'ebigere bye ne wabanga omulimu ogw'amayinja amaaliire aga safiro agafaanana ng'eggulu lyennyini okutangaala. So ku bakungu n'abaana ba Isirayiri n'atateekako mukono gwe ne bamulaba Katonda ne balya ne banywa. Nkyaka bitone Dennis. Kiki ekyewuunyisa ate bitongedde okulaba mu nnyiriri zino ze bava tusomera? Twasomako emabegako nga beetegese banaabye bakoze batya bagende basinkane Mukama naye ne batasobola kumulaba kubanga ekitiibwa kya Katonda bwe kyabuutikira olusozi baatya ne bagamba Musa nti weeyongereyo
byanakugamba tunaawulira naye ku luno bone balaba Katonda. Leero tewaaliwo kukankana, tewaaliwo kudda mabega, baaliwo ne bamulaba ate ne balya ne banywa. Bwe babanga baali bagenze mu maaso ga Katonda, mulowooza ani yali omutesitesi w'ebyokulya bino n'ebyokunywa? So isebo tuyanza n'ekirala kye tulabawo nti Katonda ono olw'okubanga alina omukwano gye tuli akkane ku levo yaffe kwe tumutegeerera, kuba akimanyi bulungi bwe ngenda okukyala wa Mwami Kuteesa. Mwami Kuteesa sola kuvaayo oviweti ate naddala nga tugenda kumalayo essaawa nnyingi, ne bwe tuba tuli mu nkiiko zino eza bulijjo mugenda malamu essaawa 3 essaawa 4 wabeerawo ekyokulya oba ekyokunywa. Naye Katonda akozesa embeera gye baali bamanyi mu biseera ebyo nti okuliirako awamu kiraga nkolagana, kiraga mukwano. Ibulayimu abagenyi bwe bajja yabagamba temugenda musooke mulye nga tebanagenda kuzikiriza Sodoma, ndoza tujjukirawo. Kitegeeza nti okulya kuno mu kali kyabwe bwe wajjanga ewange ne tuliira wamu kiraga enkolagana, kiraga omukwano. Kati Katonda tebajjako buzine n'ababuuza hi how are you biki bamala ebbanga ddene naye ne balya ne banywa ne banywa. Ekigendererwa ekyo kye tugambye wali endagaano, kati bafunye covenantal meal, bali mu kuzimba mukwano, bali mu fellowship, tiyabaleka buli essaawa ne basigala ne balya ne banywa ate ne balaba Katonda ate ne batafa. Kyokka nga bwe twasomako mu Kuva 3:2 kitewali asobola kulaba Katonda nasigala nga mulamu. Ne bano baamulaba oba Mukama ye yakikola atya, naye ne balya ne banywa ne babeera basanyufu. But God did not raise his hand against the leaders of Israel. They saw God and they ate. Then Sagambie Mukama yakikola atya tamanyi. Yasayiniza endagaano n'omusaayi. Awatali musaayi guno Mukama mu butukuvu butasobola kutula n'abasajja bano ne batafa. Naye batadde emikono ku ndagaano. Omusaayi ne gumansira ku bantu, gumansira ku lutaali. Gwe gubakuuma gwokka, gwe gutukuuma gwokka. Tulabirwa tukkirizibwa mu ye mu Yesu olw'omusaayi gwe. Mpozi nange akalake nalabyemu te Katonda wa kisa ekyenkanidde awo. Teetaaga bangi, alonze 7 n'alonda n'abasatu. Si yagira n'ogironda yagamba Musa agironda. Ne bagenda balaba obukulu bwe, bajja bategeeza abantu ku bulungi bwani bwa Katonda. Era bwe baamala mbonevo nga batuuseeyo omulimu gwe baalaba gwabamala okukomawo okutegeeza abantu ne bannaye gwe tukkiriza mukulu. Kubanga Katonda yandigambye nti atuba nabawa Musa kyandibadde kikola kimala. Ne Katonda ateekawo abakulembeze olw'okuyamba okutegeera omulimu gwe n'okutegeera obukulu bwe. Kwigamba kwe kubikkula ku mugole. Nga bwe tukola eno mubikkuleko mulabe. Mutubikkulireko kwegamba 7 ne babikkula. Ne babikkulirwa ne balaba. Tweyanziza nnyo kubikkulirwa 3 Onyiro 2 ayina kyatutegeeza naffe. Yagambye nti era banyimiridde ku luggi neyanjula. Omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange n'aggulawo oluggi n'ayingira gy'ali era n'aliira wamu naye nange. Dennis tunnyonnyolemu awo. Tebyakoma bukomeeri kuba tuyinza okugamba bali bokka be baafuna experience ne balya ne banywa nga Katonda ateeseteese ye hosti. Nine wana agambye
akonkona ku luggi gwe bw'oggulawo omutima gwo n'ayingira is going to dine agenda kulya wamu naawe naye nze ekyaneraliikiriza nti yadde baafuna experience eyo ne balya ne banywa naye baatugamba mu kitabo ky'Abaleevi eyo ddala essula ey'okumi nti ate bano ku bo abaalaba nako ate abamu ne experience teyabakolako yadde abamu ku bo ne basinza ennyana naye nga baalabako so ne bakireetako ffe abaliwo tumanye amazima sabiiti okubatiza tusembera byonna amazima ago tugamanyi naye leso yatugambye having knowledge is not enough oyina relationship n'oyo eyakugamba obikole nyinza obitegeera mechanically sabiiti nga era bw'ontunuulira n'oleeta akuma akapima mwoyo mita awo mpita bulungi naye bakugambye oyina enkolagana n'oyo agambye obikole nzaawo nekinneeraliikiriza nti okuba ne privileges zino abaasigalawo tekimala olina okuba nga olina relationship n'oyo Katonda. Era kino kituwa ekifaananyi kinene kye twalabye ekya Abiku batabani baani Baaloni nti baagenda baalya baalaba omulimu gwa Katonda baalaba Katonda mu bujjuvu nekyanneeraliikiriza mbo bwe baakomawo okuwaayo omuliro ate ne bawaayo omuliro omuki namuliro egamba kamanyiiro twamulabako oli tayokya kibi nnyo kyannumye nnyo ne mpuliranga omutima gwonna. Okay. Twebale nnyo mukadde ne Musumba twagala tweyongereyo mu kuva 24 okuva ku 12 paka ku 16 twongere okulaba ddala Katonda okumulaba n'okubeera n'enkolagana naye kifaanana kitya. Mukama n'agamba Musa nti olinnya gye ndi ku lusozi obeere nange ndikuwa ebipande by'amayinja n'amateeka n'ebiragiro by'empandiise obiyigirize. Musa n'agolokoka ne Yoswa omuweereza we. Musa n'alinnya ku lusozi lwa Katonda n'agamba abakadde nti mutulindire wano okutuusa lwe tulibajjira nate. N'Alooni ne Kuuli laba bali wamu nammwe buli alina ensonga asemberera abo. Musa n'alinnya ku lusozi ekire ne kibikka olusozi ekitiibwa kya Mukama ne kibeera ku lusozi Sinaayi ekire ne kirubikira ennaku 6. Ku lunaku olw'omusanvu n'ayita Musa ng'ayima wakati w'ekire. Musa n'ayingira wakati w'ekire n'alinnya ku lusozi. Musa n'amala ku lusozi ennaku 40 emisana n'ekiro. Tulabye omwami mu context yaffe eri ey'obufumbo eyaleese n'endagaano ne tugisaako n'emikono ne reception yakoze eki nekolebwa. Kaakano Dennis kitongera okulaba wano Musa ne Katonda ne Yoswa ate kiki ekyolesebwa gye bali. Atugambye Musa n'amala ku lusozi ennaku 40 emisana n'ekiro. Ne weebuuza oba kiki kye baayogerako naye tulaba nti era yali ne Mukama nga boogera ne bazimba relationship. Mukama kyatunoonyaamu atunoonyaamu relationship. Twano nti relationship ya Musa ne Katonda okutuuka okwogera ne Mukama ono nga tatidde nga tagambye nga bali abalala anayogeranga ne Musa awo Musa anaatubuulira kitegeeza baali bazimbye relationship nga egumye bazimbye obumu buno bazimbye enkolagana nga y'amaanyi. Nti kyongera okukakasa nti mu mbeera zaffe zonna Katonda yatwala eddala erisooka okulaba nti tudda gy'ali kubanga ne bano yajja gye bali ekitegeeza abeerawo
mu buli kye tukola. Musomba nga nzijewo Olw'ekumi yagambye nti bali baalabanga muliro ogumalawo, so nga ate mu Olw'ekumi ate ne lugamba nti Musa n'ayingira ekire okubeera eyo ne Katonda okumala ennaku 4. Kikyawo kye tusobola okwetwalira ffe nga ffe Abaisiraeli. Akabuuza kakugira beewuunya. Noya Katonda alinamu abaana n'ebyana. Bano abagambye basigala emabega. Kuviira ddala emabega eri Katonda lwe yalayira. Beeyogera ne bano Musa ng'ali eri waggulu. Bano bali eno wansi ku lusozi. Bano bali eno wansi bakankana tebakkiriza. Tebakwata, tekabatanda wadde ekisolo. Naye gwe Musa jangu eno. Musa n'agenda n'amugamba n'omuga nti kakati katuuke nzije njogere nabo ng'oli wali wansi kumpimpi, nange mbeera awo kumpimpi, njogere nange tunyumye nga batuwulira, bakusseemu ekitiibwa. Musa kakati wano bano bamaze okulya ndowooza babagambye nti muddeyo eri wansi. Ffe tweyongera yate. Musa n'alinnya n'agenda mu kiro ennaku 6 ne ziggwako n'atuulayo ennaku endala 40. Ali awa twalabye divine cafeteria. Banyumya ki? Simanyi oba olugendo lwe baatambula. Musa atuuka atya ku ddaala eryo. Bano abalala batatuukako. Musa n'alituukako so comfortably n'aba comfortable ne Katonda we alituukako atya. Okufuula Mukama Katonda mukwano gwe bwe ndowooza. Nkolagana gy'alina ne Katonda. Musumba agambye nti Katonda ayinza okuba nga alina abaana n'ebyana. Nedda enkolagana yaffe gye tukolaganamu naye yeyinza okutufuula kye tubeera naye. Era Musa yakolagana ne Katonda okuviira ddala emabega mu Misiri, okujja ng'atambula okutuuka mu nnyumba y'omusajja ono, omusajja owa Midiyaani Yesero, n'okugira ddala mu kulunda okutuusa ku kisaka nga kyaka, n'okutuuka kankano alina enkolagana naani. Ebiseera ebisinga bwe tukolaganako ne Katonda, ebiseera ebiddako nga ffe twekolera biki byaffe. Mutegedde Yesu, mutegedde ng'odda ku biriki omulimu gwaffe guno abalinayo ba Musa. Mwebalisebo. Nyabula mwebali. Nange nsaba mbeere nga Musa mukolagana eyo. Tweyanziza nnyo. Tulabye awo ekitiibwa kya Mukama Katonda nga kyolesebwa wakati mu kire, ate abalala bo baalaba muliro gumalawo. Twagala tugendeko mu Makko twongere okulaba ku kitiibwa kino ekya Mukama Katonda waffe. Makko 9 okuva ku lunyiriro olwokubiri paka ku Lwomunana nga tunokolayo biki ebifaananyizibwa ku bye tuva okusomako kaakano mu ssuula eno eya 24. Awo ennaku 6 bwe zaayitawo, Yesu n'atwala Peetero ne Yakobo ne Yokaana n'agenda nabo ku lusozi oluwanvu bokka mu kyama, n'afuusibwa mu maaso gaabwe. Engoye ze ne zaakayakana ne zitukula nnyo, so nga tewali mwozi ku nsi ayinza okuzitukuza bw'atyo. Awo Eriya ne Musa ne babalabikira, era baali boogera ne Yesu. Peetero n'addamu n'agamba Yesu nti, Labbi, kyekirungi ffe okubeera wano. Kale tusiisire ensiisira 3, emu yiyo, n'emu ya Musa, n'emu ya Eriya. Kubanga yali tamanyi kyanaddamu, kubanga baali batidde nnyo. Awo ekire ne kijja
ne kibasiikiriza, eddoboozi ne lifuluma mu kire nti ono ye mwana wange omwagalwa, mumuwulire. Bwe baakebuka amangu ago ne batalaba muntu nate wabula Yesu yekka nabo. Olw'omwenda njaga okutandika naawe mukadde, biki bye tulaba mu kwolesebwa kw'ekitiibwa kya Katonda wano ebifaanaganako ne bye tuvudde mu kuva? Ekitiibwa kya Katonda kirabikidde ku bayigirizwa bano be balonzeemu Yokaana, Peetero ne Yakobo. Mbu Yesu ng'ali awo. Ekitiibwa kya Katonda bali bwe baatuuka eri mbu baalaba omulimu gwa Katonda wansi. Wano bo batunudde bagambye nti waakayakana, laba n'olugoye tewali mwozi asobola kulowooza n'alutukuza nga bwe lukola ki. Ekitiibwa kya Katonda ne kirabikira ku nsi. Ekyo kitegeeza nti Katonda, Musumba yabuuzizza nti akyalinayo abalala. Ne mu kiseera ekyo baakola ki? Baalabikawo Peetero, Yakobo n'ani ne Yokaana. N'olw'ensonga eyo kikulu nnyo okutegeera ekitiibwa kya Katonda n'obulungi bwa Katonda erifa abaana b'abantu. Amen. Dennis. Kade singa byogedde nti ne wano nawo nga waliwo yalondamu 7 ne bali 4 ne wano alonzeemu 3 n'abatwale, naye tulaba nti n'ekire wano kizze ate n'eddoboozi. Ngeri bwe waali eddoboozi ne wano eddoboozi tuliwulidde. Ekika ky'abantu abalondemu kubanga wali twagambye nti Adamu ne Abiku baalabako ne bakomawo ne banyumya twalabye ku binene ne waita akaseera Katonda ne bagwa. Naye nabali abalondwamu okufuna omukisa ogwo 3 ne balabako ku kitiibwa ne boogera ne ku bugambogamba awo. Bwe bakomawo Peetero n'amwegana nga tamulabangako. Simanyi. Ekitegeeza bwe balondamu tebaba batukuvu nnyo kiridde. Tulongoose enkolagana yaffe ne Katonda. Amen. Nkyakabido. Nange kyendabawo ekifaanagana n'omumako n'ebikuba mbu oluvannyuma lw'ennaku 6 ekitegeeza wali ogedde ku ndagaano ey'obufumbo okufaananako ku ndagaano eno gye tuli mu kuyigako. Naye wano kyongera okunyweza nti ne Sabbiiti nayo enyweza enkolagana yaffe ne Katonda waffe nayo ndagaano. Amina nnyo. Era kyetwalabye nti byonna bikolebwa era birabisibwa ku lusozi era wabeerawo ebitali bya bulijjo. Naye njagala okubuuza wa wensobola okusanga ekitiibwa kya Katonda era nnyinza ntya okukiraba ekitiibwa kya Katonda nga kyolesebwa gye ndi? Ntandike naani? Kansooke ntandike ne Dennis, nja kutuuka ewankulu kuteesa. Nyinza obutabanga bali nyentwaliwa ku lusozi nendaba Yesu ng'afuusiddwa, naye waliwo lesoni gye twasomako ey'akatamu oba mugijjukira. Lesoni ey'okuna yali egamba nti okulaba oyo atalabika, seeing the invisible. Era olunyiriri twasoma lwali mu Bebulaniya 11:27 nti Musa n'ava e Misiri n'agaana okuyitibwa mutabani wa Falaawo, mutabani wa muwala wa Falaawo, naye ng'essuubi alitadde ekinga yeesiga oyo atalabika. Kubanga yalaba oyo atalabika. Yes. Ne twebuuza ekibuuzo, yamulaba atya oyo atalabika? Ne tugamba nti personal experience. Waliwo Mukama bye yakolera Musa n'atandika okugamba mulabye. Naffe mu bulamu bwaffe obwa bulijjo waliwo byakukolera n'ogamba mukutteko mulabye. Oyinza okuba Musumba yatuwa example nti agenda mu Kampala anoonya wa parkinga, naye ava eno ng'asabye Mukama Katonda nsaba onnyambe nfune parking. Aba yakatuuka mu kifo nga waliwo emmotoka evaawo, aba tamulabye oyo
abamulaye tegeza experience engeri byatukolera n'omusaba ekintu ebisumuluzo byange mukama sibiraba mukama n'akulaga webiri n'okubawo erisonga webiri oba tumukutteko ng'omulabye so experience zaffe ezo byatukolera tuba tumukutteko nkyakabiita naawe tuweeyo n'awalala we tumulabirako ssebo mu bisuubizo byatuwa kubanga waliwo embeera lwekunyiga n'obaako ekisuubizo ekimu kyeweekwatako ogenda okulabira ddala nga kikoze ku bulamu bwo nange olomba mumulabye ekisuubizo mpozi tubisangawa mu kigambo kya Katonda Amen. ate yagamba bali bamugamba nti tulage ekyamagiro tukukkirize naye kandi balina omukisa abakkiriza nga tebalabye abatalabyeko namaaso ge nabo tekitegeeza nti tebalabye nagali ag'omutima nolwo gyefe ab'omulimu guno abatakyalaba nnyo byamagero biri naye nga tubirabira mu byatukolera sitiiyo tulina omukisa naffe tulabako wali Mwezekeri yagambye nemba wa sabbiiti zange okubeera akabonero wakati wange nammwe mulyoke mumanye nga nze Mukama abatukuza ekitegeeza n'okutukuzibwa tutukuzibwa ye tubeerawo ku naye buli kaseera ng'atutukuza ng'atutambuliza wano tweyanziza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala kakati twogedde ku ndagaano tulina netwogera ne ku plan bakivunudde plan blueprint twagala tulabe blueprint kyekiki yetu kijjawa ate kyo kikola kitya mu kiseera kati kyetulimu oba ne kyebaalimu kuva essula 25 okuva ku Lunyoosoka paka ku Lwomwenda. Mukama n'agamba Musa nti babuulira abaana ba Isirayiri bantwalire ekiweebwayo eri buli muntu omutima gwe nga gwagaza mulitwala ekiweebwayo kyange kino kyekiweebwayo kyemulibatwalako zaabu ne feeza n'ekikomo n'olugoye olwa kaniki n'olwefulungu n'olumyufu ne bafuta n'ebyoya eby'embuzi n'amaliba g'endiga amannyike amamyufu n'amaliba g'eŋŋonge n'omuti ogwa siita amafuta n'ettabaaza n'ebyakaloosa eby'okunyookeza amayinja aga onuku n'amayinja ag'okutona okubeeranga ku kanzu ne ku kyomukifuba era bankolera watukuvu ndyoke ntuule wakati waabwe nga byonna byenkulaga engeri ey'eweema n'engeri y'ebintu byayo byonna bwe mutyo bwe mulikola nga byonna byembalaga engeri gye munibirikola bwe mutyo bwe mulikola. Dennis, kiki kyetwongera okulaba wano ekyogera ku weema ya Mukama? Kituza Musumba gye yatugambye nti Katonda alinamu abaana n'ebyana, kino kikiddamu nti nedda kati asazeewo yava eri waggulu agambe mbeere mu bbo, asazeewo ave ku lusozi Musa n'ensanvu gye baagenda ne balya ne banywa kabe kasinge bano abamu tugeze bakomi bagamba ekibadde eri tulidde tunywedde, kati asazeewo yeetuukire naye ku ground ne bana abataafuna mukisa babeereko wamu naye. Naye kitwagala okukakasa nti yali Katonda teyeetaaga watukuvu kubeera nabo, olwedda ali nabo okuyita mu kire okuyita mu mpaji naye nga bwomanyi omwana w'omuntu bano eri gye babadde buli Katonda bubaddeyo n'akasabo nti Katonda gundi tumusanga wano, Katonda gundi tumusanga wano. Kati bano kubagamba nti ye tutambula naye aliwa tali mufa aliwa. Kati Katonda okugamba bankolera abatukuvu mbeere mu bbonga bw'oyagala okumanya nti bwanakubwa waali bw'olaba ekitiibwa kye nga kisse mu kifo ekitukuvu ekisinga obutukuvu ng'omanya waali bwanakubwa waali. So babe n'ekirowoozo ekyo nti Katonda waffe tutambula naye ali wakati muffe. Tweyanziza nnyo nkyakabiito oyogera otya ku nteekateeka eno abagambye baleete golodi ezaabu
baleete feeza baleete ebikomo byonna babireeta byabasaba babijjiwa. Kye nneeyongedde okutegeera nti Katonda tatusaba by'ataatuwa. Bwe baali bava e Misiri yabagamba nti mugende mu Bamisiri babawe era ne babawanga bo balinga ababawa okubejjako naye ng'enteekateeka mu maaso eyabyo ekola ki yeri. Ate bwe bamala okuba nti Katonda akimanyi babirina tabakase kubimuwa abagambye nti baweeyo buli omu ng'omutima gwe bwekoze ki bwe gusiimye. Naye ate kyongedde okutuyigiriza kuba bwe baafuna enfeeza eno ne zaabu n'ebikomo n'ebirala gyali mikisa egyabaweebwa olw'okukkiriza kwa Katonda. Ekitegeeza Katonda bw'atuwa emikisa egy'enjawulo tulina okugikozesa n'amagezi kuba mu maaso eyo tugenda kulaba nga n'omulabe ayagala ebintu byebimu naye abeeko kyabikozesa. Ekyamazima ebyokuyiga ebimu tusaana ne twongera nnyo nnyini ddala kutegeera Katonda waffe. Nze tunuulidde ne ntunula ebyokuyiga bino oba ekyokuyiga ky'olunaku olwaleero nga ikolayiza yonna weeri kukkiriza Katonda mu bulamu bwo 100% byonna ensozi ebiko byonna oba obiseetezza ng'okkiriza Katonda mu bulamu bwo. Waliwo ekibuuzo oba kituba tusookerako agambye nti amateeka gakyakola. Ekibuuzo katuddeyo ku Isirayiri gye twatandikira mu kitabo kyakuva Mukama n'agandira n'ayita Musa n'amugandira bandabire ddala okukaaba kw'abantu n'obuyinike bwabwe era nzise okubanunula naye genda ogenda obajjeyo. N'agenda n'ekimulese tebakitegeera. Mukama n'akola ebyamagero 10 nkomerero n'abanunula n'abajjayo. Amala kubajjayo nga bafuuse babe abaleese mu ddungu abawudde n'okubali n'abalabe baabwe abatidde mu nnyanja bamaze okufuuka abaana bafuuse ab'eddembe n'abanjulira sabbiiti. Emmere gye mbawa mukuŋŋaanye nga ya mirundi 2 ku Friday. Emirundi 2 tejja kuvundanga ku sabbiiti. Sabbiiti agibawa bamaze kufuuka balokole. Balokola lwaki? Lwakisa. Amateeka gakuumibwa baana. Katonda agabawa bamaze kulokolebwa. Teyagabawera Misiri. Yamala bajjayo. Teyamala kugesooka kubagamba nti mukuume sabbiiti mulyoke mununulibwe. Bwe munaagituusa mugituuse nabanga mufubiye nzije mbanunuleyo nedda. Omusalaba Golgotha Yesu asooka kufa n'agamba nti kiwedde. Buli amukkiriza n'afuna obulamu yagondera sabbiiti. Amiina. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Twagala tukomekereze n'olunyiriri olw'okuva 25 essula 25 olunyiriri lwa 22 twongere okulaba kiki ekyali kiteesaawo weema. 22 nti era okwo kwe naalabaganiranga naawe nange naanyumyanga naawe okuyima mu ggulu ku ntebe ey'okusaasira wakati wa bakerubi ababiri abali ku ssanduuku ey'obujulirwa ku byonna bye nakulagiranga eri abaana ba Isirayiri. Amiina. Dennis Namusumba tusaba tutangazaamu awo kikyanjawulo kiki tulaba wakati wa Katonda n'abaana ba Isirayiri. Wano nga bamaze okukola awatukuvu agambye okubasisinkana yali badde agamba nja kubasisinkana tunyumyemu naye wabasisinkanira ajja kuba atudde ku ntebe ey'okusaasira Mercy Seat mu ssanduuko y'endagaano munda mwe muli amateeka 10 naye ekibikkako
kyetuyita cover kyebayita mercy seat ekitiibwa kya Katonda bwe kyajjanga kyatuulanga okwo era abantu baamanyanga nti bwanakuba muwali naye ekirungi ekiriwo kiraga nti gavumenti ya Katonda erina emisingi ebiri gy'otosobola kwawula amateeka 10 naye n'ekisa byonna ebibiri nga bwe twasomako mu Zabuli 85:10 nti mercy and justice have met bisisinkanye nti gavumenti ya Katonda ebibiri ebyo tosobola kubyawula mulimu amateeka nga bwe tugambye ne mubeeramu n'ekisa naye nga Musumba bw'atugambye yasooka kubalokola n'abaleeta gy'ali then n'abagamba eno gye muzze gavumenti etambula bweti bwe mutaakole bwe muti mujja kubeera nga abali mu buddu elijje gye mubadde so wano tulabawo ebintu bibiri ekisa n'amateeka nga byonna Katonda yakusobozesa okubeera nabyo. Blueprint nti ebyo byonna kyali kifaananyi ekya yeekaalu eyaawa ey'omuggulu oba nga kifaananyi kya yeekaalu y'omuggulu kitegeeza ne muggulu eri amaki amate era gali wansi w'entebe yaani ya Katonda. N'olw'ensonga eyo amateeka tegaawukana na kisa kyani kya Katonda tulokolebwa lwakiki lwakisa. Nsumba umbe atusabire. Bakyumbi bulungi nnyo ddala. Naye bwe tuddayo ku mbaga. Yes. Pati ewedde. Reception ewedde kiddako ki? Kuddaka kati baawukana. Kiri ekibuga ekikulu. Kayewa. Munkolera watukuvu ntule wamu mumwa. Munkolera watukuvu. Ntulire ddala awo. Ate nnyumyemu nammwe. Sebo ab'ebyobufuzi bano bwe bagenda okuba akalulu nga balonda anaabakiikirira basanye essira ku mubaka gwe babeera naye ku kyalo atuula okwo ab'emaddu baaganye Vincent Kasozi nga baagala Kasolo ewaabwe alina n'ekibanja kuno Vincent Kasozi tetumumanyi naye ono bwe tufiira tusula naye ku bafu ne ku nsi bwe gutyo bwe guli ne mu by'omwoyo bwe kiri Katonda yali teyeetaaga kujja kusula kuno n'ajaawa talina ye olwedde bamwagala abeere wano siri wano kiri munda bambu mpagi munda bambu mbazi mulwazi still bakyamwagaza ka presence basobola n'okujja nga amaka gaatabuse ne babuuza kabona wamma agamba atya onsonga eno ejinya ne lyaka green oba ne lyaka red ne baddawo nti muzeeyi asazeewo ali wakati mubo Katonda atwagala nnyo yakka akole relationship kama Katonda kitaffe tuyamba omukwano guno tugutegeere naffe tuguze tukwebaza nti kubanga byotusaba bye bitulema tegwa bituukiriza tutukize olwaliro mulamu waffe mu linnya lya Yesu Mukama. Amina. Ekyamazima ebyokuyiga